Previously on AMAKA KABOYO, the peaceful house. Buterevu. Jobe nawadde nyambuka era wagwani yazzewa. Kaino twatulekede kyatulesa akawungezi kolwa leero. Nanenzo ogula emmere n'okola enviiri n'osejjenjerani yazzewa. Ye omugole mu KABOYO sewe yali afunyemu engeri y'ebbuba. Zewani. Si kubanga yali nnyinimu akwate kuwona akomerawo awo. Nzina umanyi. Enyama yetu agitwala yanda. Ate ye mukodomi we. Bana sha. Nze nayo ndiko fulu. Yali akyagenda maaso n'okwewaana. Ndiko fulu. Jjukira twamuleka jeemu nabba n'ateera. Twolekedde ekyatuleese. Boyo, the peaceful house. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa mu TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano kitwolekedde. Wabula nga Kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nanyini cinema yagikwata n'agigattagatta era batonda jaka producinga nga bagamba Sembati Rashid n'abere director wako huku ntiko nange VJ ISMA kigana nembera DOP wako yakaise amaka ga KABOYO the peaceful house tuli ku season ya 2 kano katundu kana mu bina kayo mukasa kano mu kutandika kano sewe yakatandise wati olwaleero tutandikidde ku peaceful house kwennyini era mukasa kano zibate ziri wusa zaleta Kabaka yennyini KABOYO nga omanyi omusajja maka olongosako munnange kubati wali abagenda kukwata ku okulongoseza gobera nnyini maka kubanga bigenze bivaayo byonna bibiri mwaka obujjanja ku stooke nga silingayo kanyego kati agenda okutuuka mutuufu wano tawulirawo yadde akanyego ye yabijjeewo geokuza amaaso nga sewe waliwo gwe badde balagidde okusomba ebipaapaali byonna bikyali wano munanga ayina emputu simayina kumanya kuba mwana bajjanviire buviizi talina kyayagala kukola mukodomi we mukasa kano sewe yali afuuse ekizibu yakwate kubona ayingira ennyumba naye negengenze nayo ntambulidde bwereere omusajja simusanze eyo kyokka ate wala mpulira nze nankooye ndeeteraako naye ndetera ne kumenvu ago wadde nabadde nga leeteddeko kugwo musajja watu yali atambudde n'akoowa ongi hamuna yengera kusawo netereko ku menvu wadde nadde nga leetedde gwe mpulira embeera si nnungi Amenvu ngatadde wano. Atoza nakyala mukomawo Ngiza negateekawo. amenvu agalabako Ate ngalabawo. yagatadde mu nnyumba naye tagalaba. Ensituka nengayingiza. tekaliyo Tewali wadde n'erimu ne bwe kiba kikuta tekiriyo. Ogampadde nga mpula omutwe ogunuma ne neebakamu nga sina n'appetite egenda gali. Nakyala seba anoonyeza amenvu tagalaba. Erimu wadde ekikuta. obwedda nga oli omu Obwadda neebase sinavaako wano sinazituka kanyombe n'oyo omwana ne mbalekawe bweru ne mugamba kola byenkugambye. yaliwa kubanga n'ebiti byo byonna byonna weebiri abireseewo Oba yatute n'amenvu gange. Kano agenda okukifumiitirizaamu. Ayagaluddirya ne ndi mugaana. Watya nga yayagatutte. minkiriza luli nagumiikiriza ekyennyama n'agitwa Jjukira yadde agezaako okulyeko erimu n'ali mugaana. Ye KABOYO agamba tagenda gumiikiriza mukoddomi we. Mazima luli yabba ennyama. sigenda kuddamu kukigumiikiriza omwana n'atwala amenvu ne Mukama Katonda wange kiki kino kyewandeetera Ku nsi ya Katonda tewali kintu kirumanga kyakulya. N'owulira muna akantu aka ng'okamugulidde ng'omwagalwa embwa n'ekabba. nze sigenda kubeera na muntu alina mputtu Agende tawuliriza Katonda wattu. Naye mukwano okubuulire kaakano oyo mwana muveeko mundeke. Kati ng'omukyala Kubanga waali alabika atulemye adde wa maama we. yasooka n'amukakkanya. musobola Anti muna yaddeyo nze sijja kumusobola sigira syagalira ddala. kati era atambudde agenza agireseewaawo Ate ofaayo mukwano. Peaceful house ye lwaki buli kaseera wabeerawo otagali bannange. Komawo wano. gawe wakati bwasulayo luli gyasuzeewo Baba bano asulayo kati abeewa mwesi mbagambe tuli katundu kaana mu bina mwefu bagamba era ng'oli ku TV owe bali kwekkaanya. nze mmanyi naye namusanga Kati wamusanga nani? namusanga n'omuvubuka siyali awo Yesooka n'amubuuza ye luwamusanga anti munaye nawasangayo omukubo n'akavubuka simanyayo waggulu waani. yange etushe butushe Naye Mwana atulumya omutwe. akanzikireko ku dduuka nkweteyo ku kyokulya. Nange neeretereyo ndowooza. kale naye bannaaye mpulira nga mbikooye Nakyala asaba akwate ku basooka kirireko ku dduuka. oyo oba twamubuulirira agende
nze mpulira mu mukono kakkana omwana muveeko nakugambye mundekere sobola nakukakkana abaana bwe batyo kubeera nabo ng'olekana nabo buleekaana nalekana nabo pakaddi Kaboyo mbutufu yagamba taki akwoye koyo omuntu amulumya omutwe bintu ekigonvugonvu kubanga mpuliranga sirina mu mbeera Sajja abantu bagezaako okunoonya akalimu nako tekalabika kyokka omukazi mu kaseera kano mulwadde oyo atambulangi kati kye yakomekereza takyamwagala wuwe enjala eruma ono haya naye yagenza okulonda ebyokulya naye tadda musajja watu yeeberera eno eziba teziri busa yakomawo tandikira ku kireyo musajja nsanze mmanga wali kaduka ng'omukazi taliiyo nze nebyenjagala sibifunye ate olowooza yagenza okunona ebyokulya akomyewo n'ekyokulya mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze ezibeera ensufu kamala nga omuko omubbi effujjo maka twejjeko stress ekibbo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bw'oba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga Kaboyo akasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebale kunyumirwa kagaati na soda naye era afunyeyo kafunye kagaati ne kasoda hala mukwano gweyo kabaddeyo mukazi kale kastori bino byolese bijja kunkolera yasooka n'aleetawo ekigaati mbagambye mwena tubaagala agamba atya Esther Etaki Hope Sophie Jordaniao byenjaga Henry Bankshi Shakira Lahuma Hamidu Yiga Kefa simayo omwana oyo bana yetubaagala okamala mwebale kekanya mwena abakekanyiza ku intaneti mukola kyamaanyi tofunye kugwakyo yitiddeyo kakiriniki n'ogulayo empeke ngenda kukirira edda kali mu kaseera kano bambi wanjagadde nkumawo omugole muka Kaboyo ombeera mukazi watu mulwadde teyawulira bulungi naye ebiseera ebisinga omukyala waba teyawulira bulungi musajja mukulu yajja n'anywemu omukazi n'aleeta akantu kenjagalira ddala tuwe muwangaala mwemanya wuliriza oba naye agamba atya Kawenja Husseini Sala Nansubuga Lita Bukenya Johnny Nayiga Amina nga kwotadde Kawalya Patrick namwe mwebale kwekanya ka sinema kitegera bongo mukyala sinde ebintu byaguze sizenzi buwadde kubanga omusajja anange nkola kati Kaboyo agamba ali munja okusinziira munaye embeera bweri kalimo kabuze naye nino n'ebintu byaguze kati omukyala yabimuwadde alina okunwera ng'omusajja afuneyo engeri y'akalimu ye omukyala azijjawa maye wala ebiseera ebisinga wekanya embeera niweebuzayo omukazi agula ebintu bino sente azijjawa bakozeekoze dda naye waayi njala ebeekuluma tononooza omulimu ninakolera ng'ekyemisana yasala agenda afayita anoonye omulimu owaayi ensi nyangu ssebo tenyuma nga tolinawo okolera kole kanzireyo kondaba oba gyali ozeeyo waggwayo kanzireyo naye olinamu kasente kale era sente era mbadde ninamukaali ntonotono naye sebo yamusooka namubuuza oba alinamuko kasente amunaye nyinamu akatonotono ak'ekisajja banze mbadde nga kati oyinza oba tolinamu oyinza okuyibirawo ebinyobwa by'omulugo maye kasi obuuza omuntu natandika okunanaagira kumanyirawo sebo aba akulimba kale tuka bulungi so omukyala yakwata mu nsawo n'amuwayo akaasa sikata ng'ayirawo akanyobwa k'omulugwala negimuwunyira nateera lodi yakwateko yeyongera agenda afuna akasente mbaganye kano tugenda katwala mpola mpola lwansonga munaye nyinimu engeri y'ekisenyiga ekinfa bakudde ennaku zino naye kyonna kyekiri kijja kugwa kati ziba teziri busa abeno waliwo yakwata ekuba okujja ku PC House we wano wennyini n'akonkona kiki nakyala yavaayo ajja tulekanira kujja olekanolekana oyagala ki n'otambula n'ogenda nawe gye bwe towulira oli kiggala asiri kiggala kuba mpulira
omwami Kaboyo wali kaliwo wadde omugamba nsaba kusente kubadde wakola naye teyansasula kaliwo oli musiru naye bw'obuzina osobola okuzimba then yena obanja wakolera nze Katonda watu muri bebamu kati nkugambye taliwo omanyi waliwo abakyala abewaka iwo ng'omusisinkana gyasi omulundi gumu nakikumalako nsasule nokukozesa omutima omugumu kati ono yagamba nze zange tebazibba kunsasula ate mwali bajja kunsasula balimba alabika mwali yeebase kanzire mudu konkoni naddamu abeeno siru nembwa gwe otegera bulungi musiru kwanjagala sente zange oli musiru kugambye kaba taliwo sigwabanja Kaboyo ayinza okwanga mwali yeebase kati gwe kyoba okola kwata sente zimpe nange ntambule ve wano kuba nakolera sente banga ddene kuba nakola neba n'ekintu kyenkulabe tutegeera mwolegera omwe ebiniigenda naga agapala gayulika ante nkugambye osanga omukyala mu maka ne kikugwako tutalimu bitulu oba mwasi lwaki temunsasula mba temwagala nyambale zino ebiniigina n'empale zitalimu bituli oba kamwenonye kamwenonye tosiriwala kizunga omwanatambule ngende onoono omukiga nikyokulemerako ensawo zimpe ze ntambule ngende kwanjagala sente kwewange sina nalekwadde ku mulimu sigenda kuva wano olwaleero njagala sente zange olwaleero sigenda kuva wano kakiga sigenda kuva wano kakiga agamba ye tavaawo sigenda kuva wano mukwate sente zange nze wendi wano sina wendaga nga sifunye sente zange oli kisiru ate ndi musiru nze ngenda mulindira wano kakiga se bagamba tavaawo balina ogezaako muwa akasente ke yetakolera bwerere muntu nakusombya zibuloka ezijjula okukutta ne bakulyaza amanya nga yeekweka kati nno kuluna azudde waasula kange kenjagala olwaleero agamba tavaawo nga tazifunye beerimba bayironeevu omuyonga Katonda watuba nange mba nja kudda mugambe nja kudda enkyankeera wano nja kudda kangende atooza kakiga kanyankole teyakwate kuwo abadde alemeddeko omuyonga gwe gwamutwala mbagambye katundu kana mubina era ng'olinange VJ ISMA Uganda ku 0758 672 37 agamba atya Kawenja Hussein Sala Nansubuga Lita Bukenya John yatambudde yagenze Nayiga Amina demunonyezaake ne Kawalya Patrick wa mu bizibu byakunjira mazi siba kuchu kati singa mazima sirinaawo obugoyi ate kana akagoyi ngenda kambalira twada makaga gwaya olukesi kijjayo mukazi bw'abazze yanonyeza omukazi mazima atamulaba yeebuuza gye yalaze mazima bagenzera muyira mazzi n'enombojja kansooke mpumuliramu akasana kanyingidde yakwate kubona jja naku zino so omukazi yali amulabiridde naye kati tamulaba naye mazima yalazeewa naye ono omukazi kumbe ziba teziri busa emikwano ewa Kaboyo nakyala yakwate kubo sebo n'akomawo nze mazima mukwano gwa Kaboyo asooka yeetereeza nga tukula paka leero gwe omukazi ongoba otyewa era okutuuka yamusanga yeeyogeza nze waka toyagala obagenyi sewo mukaaka we yali amufuukidde ekyambika omukazi owa enyabu ziba teziri busa jangu yakwata ekkubo sebo n'amukoowoola ati gye baleko sebo munyiivu ovaawa sooka kwe kumubuuza gy'ava ati munaye mbadde nva wa maama wagenze obugenzi mazima n'ogenda n'otaŋŋamba nze n'entundugga ndi ku kyalo kuno kwonna nkunoonyeza buli kanyomero abakazi beetonda kati baba kuntomera ononsuula kawansazi okimanyi saagala ove wezi yamugamba saagala ove mu maaso gange njagala buli kaseera mbere nga nkulabe mutuufu saagala ove wendi n'obuzibu ate obuzibu obwali mazima nfunye no ngudde bwagudde kabenje n'agwa mu mazzi zakyuse sirieyo ngudde mu kidiba agudde mu kidiba Katonda ayambye afunye accident n'agwa mu kidiba yeziri eyo mbisi nzikyusiza bukyusa era ate kyendabye saati eno yo ngenda gyambalira ddala kuba ndaba nnyo kale era ebyo tubiveeko tugende mu nnyumba ondaba okunyuma bwe nanyuma ye musajja sebo wa bikalu
era nga bagamba se omuntu bagamba ebise ebisinga omuntu gw'oyagala ekyo ne bwakola kimbutufu tosobola mukyawa bannange bano balina love mugaba mutya mwena abantu ebamaganjo kawempe nateete abakalabiraawo ate nga ngenda kugikukuba kasenge n'olubuto lwetokote sebo yamugamba agenda mukuba embaga n'olubuto lumwetokote yamuyisaawo ngenda kuteeka wano yegwaya originaali abakalabiraawo ekasenge eraliikiriza ku saluuni owa mutembeeyi mukola kyamaanyi nateete nalukolongo mwe n'abebusega tubaagala okamala n'abekyengera tuleko na wano nfune kadde nga nkukutteko babali kama katonda madde ngambo bw'omukazi yazeeyo wa Kaboyo wuliriza eba naye naddayo kunza abanjisi ng'ate mwana kujjayo n'oli n'otujja mujjayo akati kabeere mu nnyumba eno nkasitawo maka manene ndabega ate wabe katonda n'akinkolera ne baaba mangenda balaga omukwano bakyewuunye gwayambadde mu kaseera kano yakawaŋŋamula agamba bombi agenda kubalaga omukwano singa kamutana ne babeera babiri bweddu bonna alina okukola ekyetaagisa abafune bafuuke babe nabagamba it's about your boy VJ ISMA Uganda wamu ne TAMZ Media Uganda ate nga Kawenja Hussein Shakila Nansubuga Lita Bukenya John Nayiga Amina wamu ne Kawalya Patrick ngenda kusaba mukama abankumire sigala ng'otyo ninze ISMA.